Kalabi wa waswa Emma YouTube channel. Nangamba Emma nakuwa eddagala walinywako bitundu. Kozi nalinywa ne mwannyinaze. Mubuulira amazima. Kamunyonyole Dr. Biva. Eddagala. Omanyi nange nalina ekizibu kya sinuses. Yes. Emma nendi munywako. Okitegedde kye bankola? Eddagala lyonna. Emma yetalina nnyo kyali agaza. Saali bulungi nnyo nange. Naye twawona. Yes, ebintu bya Biva organic. Just naze mbuzi kureactinga kati nangamba yangu okimedala. Ddala bikola. Eddagala eryo lyanyambira ddala nalina akantu ako kenkola. Kanowe kati. Ako nkakuba nga kannemesa okwebaka. Ya naye ebintu eddagala eryo Emma lyankolera nze nawona. Nange nawona. Ate esinga obungi nze yalitwala. Anyway, sister, oli bulungi. Ndi very okay. Bane ono ye mukyala sister wange nakitende Asha. Eyampa piki mujijukira. Abagira abaya. My best friend, my best sister, you know, ye muntu ategera partner in crime. Wow. So kati ababere wa Calvin abakumpukira akasimu. Ye mukyala akwata. WhatsApp messages za moye. Nzaziddamu. WhatsApp zona yaziddamu. So that is it. Anyway. Yeah. Sister, lero njagadde ntunyumyeko nawe katonda about obulamu ngejje butambulamu. How are you generally? I'm fine. Obulamu butya? Obulamu mbulaba ntya. Ennaku zino. Nze obulamu ennaku zino si bwangu Emma. Obulamu si bwangu. Kati ngaffe abantu ba family. Obulamu si bwangu kuba prices z'ebintu ziri hiked of course. So obulamu bukalubamu ate kati holiday abana bakomyewo ewa nabakomyewo ewaka so kati expense okamanya akasente nga webali babadde kusomero oyagala babeere bulungi obulamu si bwangu naye alhamdulillah we are moving. There is a general question yenja to discussing ku bintu bya relationship katini byenjagala because nkulaba ebintu by'emikono bimanyi nnyo lingi yabisoma obufuna bulungi and just life coach. There is something I want to know on ennaku zino abawala lwaki abawala ennaku zino okusabiriza kungi abawala ennaku zino sijja kuyita kusabiriza naye abasajja ennaku zino simanyi oba bwavu oba kinaye abasajja ennaku zino bakodo nnyo. Ojatuyite kati bakodo nnyo. Lwaki abasajja bakodo? Sente zitulumanga ki? Mwana okusaba ekyebiri kyo n'owuliranga onomutwe gukusiiwa. Okitegeera. Naye nga what is mitwalo ebiri? Buzibu buvudde lwakwa bwavu. Simanyi oba bwavu oba abakazi be batakyakola kimala kusanyusa abaami baabwe oba ba spouses baabwe babawe. Okitegedde. Naye nga waliwo embeera y'obukodo etambula ennyo. Tunyiga sente tulinga abanyiga ekizibu. Emma munyiga sente. Omwana abano najja n'akulaba n'oyagala omwenusu kasanvu. Can you imagine? Nkugeza omuntu ansaba sente n'empuliranga n'omutwe gunnuma. Nga saala nagimuwa. Naye banaye Emma agaba ku sente mwana maama agaba ku sente. Ngaba naye maama. N'abawala balina okweddako okusabiriza si kulungi. N'abasajja yesu tebagaba naye n'okusabiriza si kulungi. Kambuze ku kintu ky'okusabiriza ekyo. Abawala okusabiriza akumye ku level ki? Kati kankwe ekyokulabirako. I have a friend of mine muwala naye yewe omukwana we pa amanyirawo nti afuuse buvunaanyizibwa bwo kateke kakutanda n'omuwaayo ebiri awo oba obireese aba ayagala waba talina kyeggulo gwe naye nga wamukwanya ejjo olwokwajja wamukwanya n'omuwa ebiri naye wataba na kyeggulo aba ayagala okiproviding ennyumba ogimusasulire yalwadde gwe okitegedde kwegamba ekyo kiba kiyitiridde twagala omulembe gw'abakyala bali independent twagala omulembe gw'abakyala abatadependinga nnyo ku basajja nze okugaba tekwandibadde kubya saati because we are about giving naye nze waliwo okusaba okusukka nga buli kantu omukazi akakusaba ekyo si kituufu Emma kyekyo kyegambye ko oli mukwano gwange era by the way she is in and out of relationships kubanga olaba okusabiriza ennyo you eventually become nagging omuntu otokekyanga omumalako emirembe ng'omutama bwe kiri
ate gwe nosaba ate n'abakyala balina kimanya nti ebintu ebimu bw'oba tosobola naye kyetuusaako kireke kiyite bwe kiba nga tekitwala bulamu nti ndi mulwadde Emma nti mmere ya kyeggulo kireke kiyite nti bebi sirina bizigo nti sirina sente biforwardinge ogende ojja kubifuna wiiki ejja abawala basabiriza nnyo ate they become nagging bakikomi nkufuna kati eventually in that process okubanga people are over begging they are like orphans kirese like ku basajja kirudde buzibu ki abasajja by the way abawala okusabiriza kiretedde abasajja okukya okugula bamalaya wembagamba okutemesa men are resorting to that webale nnyo kwakati agamba ngende wa Aisha ajja kunsaba ez'enviri ansaba ez'ebizigo simanya bebi nalwadde simanya bebi saalidde wololololo koyeraki Emma agamba Emma wabwe laki ogenda mu Big Brother ogimanyi tuyinayo enfo yaffe tuyinayo akafo ka malaya bakayita Big Brother. In fact malaya wa 10,000 is it mutwalo gumu nabakolako documentary bamalaba ku Big Brother ba mutwalo gumu okuyingira kwa 10,000 echupa y'amazzi kati alekawo mutwalo n'afuna sexual satisfaction kubanga sex kintu kya bulijjo just oli abana kyoyoyo weyegatta n'omukozi nekimuvaako kati awo men are resorting to that agamba Emma njagenda ku Big Brother ngule nekoga omukazi akusabiriza n'owulira ng'akutuuse wano. Women should stop. Abawala balina okulekeraawo ate abawala ekizibu ekya kibalina kati on top of okusabiriza tebasiima ebyo byonna twandigumye naye nze abawala batasiima bantama bwana wa maama on top of okusabiriza tebasiima abaana tebasiima oli n'akwata emitwalo gye ebiri n'agikuwa ate woozisabira oba tozirina oli n'akwata emitwalo gye ebiri n'agikuweereza n'obulwa yadde ennusu ataano ezimuddiza text omugamba nti thank you baby ekyo si kituufu nkufuna bulungi nnyo kubanga nze newempa omwana ewaka amazzi g'okunywa mbanga gye wali alina ogamba thank you mami kuba nze mbanga koze eki omuze gw'obutasiima bakazi mugujjangawo ogwo baba bwe bazaalibwa it is how they are raised yekuba empisa kati okusiima n'okubuuza mpisa etandikira ewaka nze lwange nziyita nnyo mpisa ezisookerwako kati omuntu eyakuzibwa nga teyeeyanza ate kivudde nnyo ku bazadde abatabeera waka abaana ne bakuzibwa abakozi ate gwe mulembe gwe tulina ogw'abaana abakuze ne ba maids kwakati omwana amanya nti ono maid sina kumweyanza kitegeeza ajja kula nga takola ki nga teyeyanza ne mu relationship ajja kukitwala bw'atyo kubalowooza Emma okumuwa ebiri olw'okuba mukwana kimukakatako kitukakatako gabira bakazi tekibakakatako baga ne balowooza mbu olw'okuba omukwanye nzawala omukazi yaŋŋamba nze onkwanye olina okunkwana ebizibu byange byonna omuntu w'omukwana okuwa abakyala kyo kituufu kuba ne Bayibuli ekyogera nti omukyala aliwo okuweebwa okitegedde and happiness comes from giving naye era Bayibuli tebiina we bayagamba nti we bakuwa tosiima oba tekiina we kyagamba nti omuntu alina okukuwa amala ebizibu byo byonna tekiina we kyagamba abawala bayiga okusiima abawala bakendeza okusabiriza nkyalina sister Asha nga bulijjo tugeza kubanga she's my sister ngambye why nkyaza nnyo buli muntu kanyumyeko ne muganda wange nange nzikakanyeko ku birowoozo katono kati waliwo embeera mwe tugenda endala abakazi ennaku zino ng'ovudde ku kyokusabiriza what are the advantages of omukazi okuwa ku musajja okumpa ku sente kate waswe byokambi kunyuma kubanga ntere kinsanyisa ku nsi ya Mukama nga mukazi kumpayo omutwalo Emma ekyo tekisanyusa gwe wekka kisanyusa buli muntu ate tekiri ku mukazi yekka buli muntu gw'obadde ng'owa sente zo bulijjo bwakuwa ku sente kikusanyusa okimanyi kyo kitudde okukwana abakazi abakulu era abakyala abaami ba boyfriends oba n'abaami baffe ekibaziza ku bakyala abalina ssente kubawa ku ssente bannanga abakyala kale obadde okyanyonyola aba ku nsonga
abakazi n'okugabira abasajja kati abakyala kino tukigezese njagala buli alaba akatambi kano akigezese bugezesa okunebaza kuli bakwalala bajja kwebaliza ewange kale kwatayo sente buli omu n'enfuna ye kozi n'abaami batuwa ku nfuna yaabwe era bwe tuli eriyagaba emmotoka eriyagaba akasanvu nga ema wakasanvu nalinnyamu kati naawe nakoma okuwulira ng'oli wakasanvu nadda ku mutwalo ate kasampeze 5 ng'otega ekibatu sirinda n'abaami tubawa abakyala okusinziira ku nfuna yaffe kino tukigezese woddayo tomorrow is Monday. Yes. Now my Uganda abasinga tukola mmere ya leero so you paid like every day. Kwa ebiryo besatu gyofuna kwata ko mutwalo omugambe nti omanyi transport akutwala nti okola leero nzaamu kuwadde osirike agenda kukubira essimu 25 baby watuuse ku mulimu walidde wanywedde webase oyina ba client okola otya oli kuki ebintu by'okuddiza abaami bisparking omukwano there is a way they feel abasajja obagala balinga baana zonna abazikubira bakazi simu naye njagala okunkubira essimu ku nsi ya Mukama kati okirabira ku mwana w'omuleeterayo akantu buli kiseera akatunulako ng'akutunulako banaye yanziza maama kati n'abaami we batyo bali bannanga abakyala muleke kusabiriza n'abaami mubaddizeeko mukola mwagamba omukulu yabajja mu fumbiro kitegeeza we independent women tubalaga abaami nti kituufu we what Mubayo kusente wasine why batuwa sente bannange batulabirira tuwa abantu sente yes nena abaami abakyala mbawe ema wali obufumbo ng'omwami bali mu bufumbo wa myaka 2 mukyala we talina kye yali amuwadde naye nga tamanyi na mpale ya munda mukyala we gyayambala costinga sente bwe manga nkuzimbira ennyumba nga zino ngozibeeramu lwaki ennyumba gwe togibeeremu bw'ogenda kusula bwe bino nyumba byaffe babiri bitukakatako nena omwami mpayo ku sente omwami Aisha akakadde kaako genda ogulayo ku kyoyagala abiri gaago awo njya kwewala okusabiriza nange omutima gujja kubeera ogambe luli yampa abiri n'asaba nti ebiri kanjeteekemu naye gwe n'otawa muno leero n'otamuwa enkya omwaka neggwa wali banaye buli omu awe ku munne sente naye abakyala kano kaffe abaami baffe mubawe ku sente n'obulabo obwo buzuukusa omukwano buzuukusiza ddala omukwano ozalima bagirlfriend abakuwa birabo osinga okujjukira bagirlfriend abampa ku sente n'ebirabo awo mbalowoozaako nnyo bwekiri newafuna omutwalo nakkubira era gw'osooka okulowooza era nfuba okulaba nti sente bezibeerawo awo kubanga mammanyi ojja muwa 10 lyo oba oli awo ng'akuddizamu 15 akazi bagamba ze nyina bemanyi abagaba gwe tolanga bw'osinga okwagala era zakazi abagaba mbagala nnyo teri musajja atayagala mukazi amuwa ku sente actually ekyo kinfuusinga nze olaba abagaba bwankubira essimu nga yina ekizibu neewula nemba sizirinaawo ate abakyala ennaku zino beefuula nnyo oba baki omwami wo wakolera omanyiwo tumya emmere ku KFC oba ki bagimutwalire ku lanchi nga mulimu akabaluwa from you ajagamba omanye ebyo obuntu obwe obutinitini obwo okikola it is a one off wali abaami abatabimanyi abakyala mubibayigirize waliwo omukyala agamba nti shyakyokka Aisha ali omukyala gwe nali ndigamba nga shyakyokka Aisha nze ng'omwami muye nga twantwalako out ne mwaka tugwe kye tuba tukola gwe bimuyigirize gwe mutwale era abo oba oli awo kusande ng'akuweerezaayo ebiri Aisha ali enkoko akakodyo ke wangamba kankolera ajjukira nkoko ati namuyigiriza nti gw'omwami mutwale out naye ajja kukola ki kukuwa okay anyway Asha nakitende ane ombulidde emboozi nenzanyuza nnyo zomanyi ku mboozi yeeyo ane emboozi y'omusengo ogitegeera oba oyagala nnyo ebintu by'obusego nasobola nnyo ebintu by'obusego naye mbimanyi kubanga byebeezaawo ensi sinakubeezaawo nsi haso yabyo tugibaddemu mugiruddemu emyaka mupambanye fere bayita legend if you get it akagambo kalika if you get it or you don't get it okay so finally onakuwa leero tubaye tufokasinze ku kugaba n'okuweebwa n'obutasabiriza nnyo can you pano bit for me nga tuva wano yes kati all in all byonna nze manyi njagala nnyo girl child nze njagala omukazi kuba njagala omukazi ali obulungi nze njagala omwana omuwala nze emboozi yange yonna eggwera ku mwana muwala abaana abawala ekisooka mugabe
Ekyo kikulu. Mugabe. Okay. Mugabe nnyo. Okay. Abaana abawala mutwaleko abaami bamwe out mutwaleko tebalina we bakiwandiika nti zanyina okutwalanga Emma yalina okuntwala out tekirina we bakiwandiika nzitulo ntwali mukubire twemuddaka mukubire omugaye baby leero nsanga wano cafe Javas yes okitegedde nkufuna ya kati n'okusabiriza mu kukendeeze byowulira ng'osobola byetuusaako byetuuseeko nekyowulira nga kisobola okuba postponed nga woba tokifunye tofa nakyo kireke kiyite balina ogwo omuze ogutumanyira nakusibako ekintu weewala okubeera nagging eri omwami we omukyala ali nagging atama omukyala ali nagging atama akagambo nagging ke kaki kiyananagira si yananagira omuntu ali awo obeera ennyo ku muntu oyombayomba omusojja omanyi katola okusabiriza okwo omanyi lwaki okusabiriza eventually ema kufuula omuntu nagging kati wenkusaba n'otompa nkubeerako kale wanyimye kale wakozewo ti kale olaba nze tompa okitegeera eventually enfuuka omuntu ali nagging ekyo ekintu nze sikyagala era nkibulira buli abaana abawala bembeera nabo avoid buli kintu mu relationship ekiyinza okufuula omuntu anaginga spouse wo kyewale ddala woba osobola okyongeza oba oyagala bizigo for instance wotabyesiga for 2-3 days tofa gumamu nga naawe nja kwebanja oba wakimugambye nga yakitegedde nabo olumu baba era nze okigamba abantu abamu nakujjukiza ebintu bikasemuga wa ebiwanga nabikoze nga naawe woba tozirina ng'osaba nsabe jjukira nti ne gw'otazisaba anoonyannoma kyanga kale nakusabyeyo ku Sente ndi wano nize message yange namudda message egi ne muganga bwazisabye bwe ndi mu kuzinoonya bekiba kuba naawe oba osabye ensabe kitegera bulungi byebyo bannange so thank you so much for the good times Facebook oli kuki Facebook kwendi nakitende Aisha nga bulijjo abo tubabuza laki goli mudugavu ze ndi mweru ono bamunyika mu oilo yamuyikira Dage Asha weteke kukyazingako bannange once in a while abantu neme kukyazanga abantu besitamanyi bokka nebitali ku mukwano n'obulamu bwa bulijjo obumanyi am a life coach, I'm a counselor, I'm a marriage counselor. Abantu bana kyebabuuza people say that Calvin Kayanja muzibu ng'okozeeko naye Calvin Kayanja si muzibu anti kati abantu Calvin Kayanja bamanyi kweri saidi ya social media ey'okuvumavuma abantu ate aba bateeka mulayi yabateekamu ey'okubayirira naye he's a good person by the way Calvin Kayanja nsaba buli muntu atamanyi Calvin Kayanja abeereko ko naye neweziba ddakiika 5 kuba nze ndabye nga baleesa abantu beyayambako nabo nga ngoba yamuvumako baki naye osituke wali Calvin Kayanja ng'omwagadde ate ng'omutegedde he's a very good person talina buzibu alina omutima omulungi ate ekisinga obulungi kyalina Kayanja ayagaliza ate agaba ebirala byonna ayinza okuba omubi naye ayagaliza nnyo ate agaba ndozo omumanyi nkolagana yaffe naye wali mumanyi awewera omukono omwana oyo oyagala kuba emmotoka baleeze mbasiibudde kale bannaye abalabi bawasa Emma tubaagala nnyo okay